All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen, from wherever you're catching the show. My name is Simple MC. Oli live ku Verse Strange 256. Omukutu kwoli nsaba otambuze video eno. Make sure you subscribe, tap the notification bell such that whenever we come live, you're always notified that we are live. Gamba nti akasajja kazenga bulijjo. Yesterday, the picture you are seeing on screen, ekifaananyi ekyo, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa National Unity Platform yakyaliddwako mukadde waffe Kibalama Nkonge eyali senkagale w'ekibiina kya National Unity Platform right now. Njagala nkuzeeko emabega katono ate nkuleete ku kinyusi. Wetwogerera essaawa zino bassebo ne bannyabo. Olukwe lw'okwagala okuguza ekibiina kya NUP eri Museveni lugudde butaka. Ababadde mu lukwolwo batandise okwekuba ebikonde n'okwerangira. Ekibiina kya NUP initially kyali kikulemberwa Kibalama gw'olengera ku screen ne Bobi Wine. Era yali secretary general waakyo baali bamuyita omwami amanyikibwanga Kagombe. NUP ng'eteekateeka ogenda mu kalulu ka 2026 rather 2021 balabanga mbutuufu baali beetaaga okufuna simbo egenda okubagatta okusobola okulwanyisa Museveni nga bwe baali bateeseteese, era bayita mu bukujjukujju ow'ekitalo okulabanga ba acquiring a political party because kyali tekigenda making a sense kujanga Bobi Wine alina akabonero kasaawa, oli alina akacupa, ono alina akakikopo, ono alina akantebe. Kyali kigenda ku misinforminga abantu. In so doing that, NUP yakola olukujjukujju lonna ne basobola okwakwayalinga a political party eyali ekulemberwa Kibalama by then nga n'omukulu amanyikibwanga Kagombe Simbwa eyali secretary general waakyo. Ennaku z'omwezi zesijjukira bulungi. Abakulu baneeno bakwasa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekibiina mu butongole, era mu kukozesa obukugu obw'amaanyi ekibiina kino kyali gazetted by the Electoral Commission, ekitegeeza nti kyali kiriwo mu mateeka. Olwamalo kigazetinga abamu ku bakungu abaali mu kakiiko k'ebyokulonda twabalabanga bagobwa ku mulimu nga Museveni agamba mugazetinga muti ekibiina kino nga simanyi. Baamuyita Mmanju. Yali yebasenga maaso ataddeyo amagye, abasajja Bakyagulanyi bayita mu kamooli ne bagamba Museveni tukuli Mmanju olina ky'otugamba, ekibiina nga bakiina. After knowing NUP akwarinze ekibiina kino, abasajja ba gavumenti bakola bukubirire okubanga balemesa Bobi Wine obutagenda ku ballot batya. Mwalaba incident yaliwo, bakwata Kibalama ne bamutwala musimanya mu government, amagye ne gamukwata ne gasoka gamwegaana, later on ne gagamba nti gegamuyina ne bagenda ne mu kooti, era court session eyo yali so viral, Seggona n'akyunya Kibalama ebibuuzo n'atuyanira ne mukaguli, era bagenda omaliriza nga mbutuufu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne NUP ekibiina bakiina mu mateeka. Kyali kitegeeza nti ku ballot yali atuddeko. Gwe ssebo banya bandaba, ever since then olutalo olubaddewo lubadde lwakwagala kusuula NUP oba kusuula Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine because they saw it nti Kyagulanyi is a big threat okubeera ku ballot paper. Akalulu twakagendamu, akalulu Kyagulanyi yakakuba, era okuba nti yakwalinga ekibiina ekyali ekito then yakola records mu byafaayo by'eggwanga Uganda mu by'obufuzi. Tewali kibiina kyali ku opposition kyali kiyingiza babaka basukka mu 50 mu parliament. NUP yakikola. NUP yakola bukubiri netuka ne ku level nti buli almost all the positions in Central, in Kampala, in Buganda, yasweepinga Buganda ebitundu 8+ ku buli 100, ekiraga nti Museveni yali agobeddwa mu Buganda n'amusinga ne Mbusoga ekyali kitabangawo. Nyamba tambuza video eno. Tekina kye kikujjako gwe ku sharinga video eno n'omulala amanye information eno. Wetwogerera essaawa zino bassebo ne bannyabo ebyo mbitadde emabbali. Museveni abadde akola bukubirira okulaba era ng'akyalwanyisa Kyagulanyi. Era abassebo ne bannyabo ng'ayita mu bantu abali mu kibiina munda abali b'enkwe. Kosa n'abali outside
babadde balwanisa omulabo omu ye Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne NUP babadde nga babakenga nga babalaba Abagala balwanyisa, naye nabo nga balina mechanism ez'okubalwanyisa, balina always a contingency plan buli kintu ekibaawo. Kibalama abadde amaze emyezi egiwera nga talabikako mu public domain. Olunaku lw'ejjo ekifaananyi kya circulatinze nga Kibalama akyaliddeko Bobi Wine. Era abantu olwalaba ekifaananyi kino kyasparkinze ewo between abo ababadde balwana bukubirira okuguza Museveni NUP ne batandika okwevuma. Mu bano bassebo ne bannyabo mwe mwabadde omukulu amanyikibwa nga Dean Lubowa-Sava. Omukulu amanyikibwa nga Kagombe abadde akolagana ne Dean Lubowa-Sava okulwana NUP naye nga tetukimanyi. Yesterday ekifaananyi kya Kibalama olwafulumye, Kagombe yageze n'agamba nti Dean Lubowa-Sava yamuliddemu olukwe n'atwala Kibalama ewa Kyagulanyi. Dean Lubowa-Sava olwagawulidde naye n'agamba tomumanyiira kati kambyabye. Yakoze video ya almost 20 minutes ng'ayogera story yonna. Naye bassebo ne bannyabo ekyasinze okunewunyisa mu story eno nti bano abasajja babadde tebakola bokka nti Dean Lubowa-Sava ne Kagombe, wabula babadde bakola n'abantu abali mu gavumenti ya Museveni kw'ossa n'abamu ku abo abaali mu NUP naye nga baagobwa. According to Dean Lubowa-Sava agamba ono omukulu Kagombe yamuleetera empapula za NUP enkadde origino era yazirina. Era nga babadde bakola bukubiri okulaba nga batuukirira abakungu babaguze ekibiina kino. Era mu bigambo bya Dean Lubowa-Sava atugamba mbu n'omusango gwe baawaabira mu kooti ogwalemesa ekibiina kya NUP okugazeetingibwa, bano abasajja be baaguwaabira naye nga bali backed by group ya Mathias Mpuuga. According to Dean Lubowa-Sava agamba Mpuuga olumala okugobwa mu NUP yagamba nkoze ntya nange okulwanyisa NUP. Yasalawo okwegatta ku Museveni balwanise NUP bagijje ku Kyagulanyi ng'amanyi nti NUP wogijja ku Kyagulanyi mu Kyagulanyi aba agudde. Nsiiba mbagamba ebigambo bino wammanga nti Kyagulanyi newakera ku makya nga akabonero kidoli Bannayuganda bagenda mulonda overwhelmingly nti ye mukulembeze yekka asobola oyimirira ku ballot nga talina kabonero naye nga bagenda kutiikinga face na linnya. Ye enjawulo eri ku Kyagulanyi ndi ye teyeetaaga kaadi. Ye kennyini Kyagulanyi ye kaadi abasinga kye mutamanyi. Olw'okuba nti abantu abantulooza nti baali bagezi baasoma naye nga babuyabuya, Mathias Mpuuga ne bannembu bakwata Kagombe bamugamba twala omusango. Ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okwayalinga abakulembeze ba NUP oluvannyuma lw'okwayalinga ekibiina from the Bakibalamazi balina constitution enkadde. Era emabega kaawo akakiiko oba bannamateeka ba NUP baatuula ne ba amendinga ne bakola ennongoosereza ne bakyusa ssemateeka wa NUP ne bamuteekamu ennongoosereza asobole okuba nga amaakinga n'ebyobufuzi ebiriwo right now because bintu bingi ebyalimu emabega ebyali byetaaga okukyusa. Era bamala omukyusa bamusubmitinga mu Electoral Commission ng'erina okumugazeetinga. Electoral Commission yali eteekateeka omugazeedinga. Bano abasajja nga batumiddwa Mpuuga ne banne ne batwala omusango mu kkooti. Wotwala omusango mu kkooti kiba kitegeeza akakiiko k'ebyokulonda tekasobola gazeetinga ssemateeka oyo mpaka ng'omusango ogwo guwedde mu kkooti. Era we twogerera essaawa zino NUP eri mu cooperatingira ku ssemateeka omukadde omupya ba Mpuuga nga bakozesa omukulu ono Kagombe ne banne baawaabira omusango y'ensonga lwaki ssemateeka omupya tannakola. Dean Lubowa-Sava agamba nti bano ba Mpuuga olumala osindika ono balabanga biganye ebintu byabwe biganye ne kkooti egobye omusango, ba Mpuuga ate bava mu bano bakagombe ne basalawo ne bakola ekibiina ekipya. Mujjukira ebiseera nga Kyagulanyi agenda e Masaka, Dean Lubowa-Sava yavaayo n'akola statement n'agamba nti ennaku z'omwezi gundi ne bweziti
abakulembeze oba ba MP ababaka abasoba mu 50 bagenda kwabulira ekibiina kya NUP baali bakabaze ono Kagomba wawabira omusango ekibiina bakijje ku Kyagulanyi bakyeddize ne beerabira nti NUP eyina kye bayita rubber style buli kintu kyoyagala okukola NUP eba yakusooseyo dda bano abasajja teba succeedinga era bo obuta succeedinga baamala ne bakivaamu bampuuga ne bakola ekibiina kyabwe naye Bobi Wine yavayo n'akyogera nti abamu ku babadde bannaffe basazeewo ne bakozesa bano bakagombe okuwawaabira omusango simanyi bamukajjukira ka statement yako ye yali akitegeddeko abasinga twali tukimanyi nze nkitegedde na kakati nga Dean Lowasava avuddeyo n'abyatula agambye nze nkoya akamanyiro kambyogere naye bannaze bitandise okunyumira tambuza video nze ngenda kubanga nkuwanga bwe kiri ayagala okumanya more information about that genda ku mukutu gwa Dean Lowasava yakoze video eyo nga ayagera buli kimu ekisinza okunewunyisa n'okunennyamiza Dean Lowasava agamba nti Kibalama yabadde amujjanjaba era nga amukuumidde emyezi 8 nga tali mu public domain ate ekisinga okwewunya Dean Lowasava agamba yabadde ajjanjaba Kibalama naye yabadde surprised okulaba nti Kibalama yabadde magere mu maka ga Kyagulanyi awutira akasajja ka Bobi Wine kigo okulabina eri kabaka yina bikakola nga tojja kasobola kali invisible olunaku lwonna kakasa Kyagulanyi nti ali invisible lwe bajja ku kitebe kya NUP nga bazze okkebera nga kyali kamoja tebaategera we yayita olunaku olulala lwe baamusibira ewaka mu biseera by'okusimba ebitooke bagenda okwewuunya nga Kyagulanyi ali mu takisi ng'ali mu kibuga ng'amagye geetoolodde ennyumba ye oyo gwe bayita Kyagulanyi for you if you don't know the bad man the president the champion kati bino binagwe binyiiza ne mune sina kyakukolera nange nze nkolera bantu gega mazima Dean Lowasava abadde ajjanjaba omukulu nga amujjanjaba yagambye nti abadde amujjanjaba yakwata n'amutwale wa Mike Mukula omu ku bantu abadde batagala NUP bebadde bajjanjaba Kibalama bade bamujjanjabidde emyezi 8 nabo kyabawunyisiza Kibalama okubanga ali wa Kyagulanyi kyekimu kati kubiyombi abantu era olukwe lw'okwagala okusuza NUP Kyagulanyi terukyakola lwa nsonga akakiiko k'ebyokulonda akatandise dda n'okunominatinga abakulembeze ba NUP ku kadi y'amanvuuli ekimu kubiraga nti mane aneya ne amye tebakyalina kye basobola kukola eri ekibiina kya NUP Dean Lowasava abadde alwana bukubirira okulaba nga asuza NUP ekibiina naye neerabira nti buno obusajja bwaliko bugezi n'okusinga bwalowooza mpaka naye watuse n'agamba bannaaye nzikiriza lwaleero lwasoose okukkiriza nti obusajja bugaanye naye nga bino byonna ekisinza okunnewunyisa Dean Lowasava mu vidiyo agambye nti yabadde nga akolagana n'abasajja ab'amagye ekimu kubiraga nti abantu bali bamuvinga rumors mbu state agent naye kati obanga obadde muntu wa bulijjo ojjawo enkolagana n'abasajja ba CMI ojjawo enkolagana ne ba Mike Mabikke ojjawo enkolagana ne bagundi ekimu kubiraga nti yes kituufu ate obanga obadde okolagana ne bampuuga ng'onkolagana ne bali kiba kijustifying abantu badde nga boogera nti saasi mpuuga wa gavumenti ne kati mpuuga wali ofaaki okuwa bakagombe amagezi batwale ekibiina kya NUP mu kkooti wali olowooza ogenda twala ekibiina nziramu okugamba ebigambo bino nti ne bwemutwala NUP ne manvuuli ne mugitwala ne tukeera ku makya because obligation y'abannayuganda eri egi era mukitwala jasi muba musuziza bano ba MP simanya ba kansala naye bannayuganda bagenda kulonda Kyagulanyi oba tali ku manvuuli oba ali ku kikopo oba ali ku bucket oba ali ku kiduli bali ready to vote their president. Wetwogerera essaawa zino abakulembeze okuva mu Wakiso district bali ku kitebe kya NUP bagenda kubanga baba nominatinga
they're going to be nominated era essaawa yonna gwe ssebo banya bandaba tugenda kubanga tumanya ani ayiseemu, not today but after vetting bonna ndowooza mu wiiki ng'emu n'ekitundu. Wiiki eno yonna bagenda bamaliriza nomination manyanga vetting. Mu wiiki eddako lwetusuubira okumanya ani atutte kaadi ku kifo ki. Gwandaba ng'okozesa commentary section. Olowooza ani agenda otwala kaadi y'omubaka omukyala mu Kampala? Abali ku mbiranye kuliko Shamim Malende yaliyo mu parliament incumbent. Kuliko Zahara Luyulika yabadde speaker wa Kampala district. Manyanga Kampala capital city. Kibuga. Tugenzeeko e Kawempe South waliyo chairman Nyanzi muntu wa watu. Waliyo ne Dr. Roy Semboga. Olowooza ani? Comment section wenkulindidde. Tuvuddeyo kaawo muganda wange nengendako e Makindye East. Makindye East yo kirabika mulyanyama yakubye enkyukira ng'alabira ddala waliwo kashuwa win. Kadi endala eriko embiranyi abasinga gye mutanaaba kuwa budde ye Makindye West. Makindye West waliyo Sewanyana oyo abadde incumbent. Waliyo Musiri David oyo abadde soja foot soja ate nga yakulembera institute. Last time kalulu akaggwa tebamuwa kaadi n'agamba kanyimirire emabega w'oyo gwe bawadde kaadi era ne Sewanyana n'akyebaza. Twebuuza this time round bwe bamuwa kaadi Sewanyana anaakola Musiri kye yakola? Singa bijja bubi Honorable Sewanyana ne bakumma kaadi wano ogenda otulagira nti mbutuufu naawe olina kyobala because Musiri tebamuwa kaadi n'akuyimirira emabega n'akuwagira. Banaye mubeere bulungi naye njagala onnyamba ontambulize vidiyo eno nze mbatadde.